Breaking news gano nkusaba gatambuze tolinda na budde kucha gatambuze kati wogafunira kikole bambi tutasa abaana b'enkyukakyuka. Tugudde mu lukwe lwa gavumenti ya NRM ebyambalo byabba ku bitebe bya People Power oba NUP ebyenjawulo ku kitebe ky'Ekamwokya n'ekitebe ky'Ekavule yabitwala nebiteeka mu stowa zaayo. Kyali kigendererwa ki okutwala ebyambalo ebyo byonna? Ekigendera kyayo kyali bwe kiti: eyina obubinja bw'ababbi begenze etendeka mu bitundu ebyenjawulo, era nga n'abadde akola omulimu ogwo bamuyita Christopher Damulira Wasemayi. Mumulabye mu bitundu ebyenjawulo ng'agenda asinkana abavubuka ab'enjawulo badayita abageto. Bakwata ebyambalo ebyo ne babiwa abaana abo ne babyambala ne bagenda ku awali event yonna, okugeza ng'omupiira ogwali e Masaka ogwali gutegekeddwa aspirant ayagala okubeera okwesimba ku kifo kya NUP ekya member of parliament. Abavubuka abo ne bajja ku mupiira ng'ogwo ne bakola effujjo, ne bakuba abantu, ne babba abantu, ne batambula ne bagenda. Kati bano bebabbye bagenda ku poliisi ne bawaaba nti abavubuka ba NUP batukubye, ne batubbako sente zaffe, ne batubbako n'amasimu gaffe. Kati yo poliisi kyekola bwejja ku kyalo baba bategekeddwa dda be bagenda okukwata, be bamanyi nti ba NUP ku kyalo okwo be bajja ne balonda ne bakwata, so si abazizza emisango. Bano ogwabwe gwa kwambala byambalo okujja bakyankalanye babbe bakuba abantu bagende, then yo poliisi bwejja ku kyalo okwo baba bamanyi abaana bapopo abali ku kyalo okwo be bagenda okukwata era be bakwata. Twakitegedde tutya kino: abaana 12 abasimbiddwa mu kooti y'e Masaka ne basindikibwa mu komera ery'e Masaka nga basomeddwa omusango gwa simanya aggressive robbery mu obubbi obwokubbisa amaanyi. Abamu mu bo bambi bakleminga bagamba ne ku mupiira tebaaliyo, era baba bakima waka waabwe, tebabakwatira ku mupiira, ne ku mupiira tebaaliyo, baba bakima waka nga n'ebyemipiira byakyankalana dda ne biggwa ne bajja ne babakima ewaka. Kitegeeza nti abakola effujjo be buli obubinja bwa Damulira Christopher bwagenda atendeka, bamala okukola effujjo bo ne bugenda bo ne bajja ku kyalo ne banoonya aba NUP oba wabaddeyo ku mukolo oba tewabaddeyo. kasaba banga bakumanyi ku kyalo nti omuwagizi wa NUP bagenda kukwata bakutwale mu kooti bakusomere omusango gw'obubbi nti mwakubya abantu ku mukolo, mwakubya abantu mu kuziika, mwakubya abantu ku mupiira ne mubabbako ne ssente bamale bakutwale mu kkomera bakusibe nga tolina musango gw'ozizza nga abe 12 basembye okusomera omusango. Bwe badde basoma omusango omukazi obedda akkaatiza ekigambo imwe n'abalala be batannakwata. Kitegeeza nti ekyali abalala be batannakwata be bagenda okukwata bagatte ku bano already 12 bakola ki be balina. N'olwekyo nkusaba tambuza message eno mulawule abaana b'enkyukakyuka bonna. Bwe mulaba omuntu yenna ayambadde overall oba t-shirt ya NUP nga temumumanyi mu kitundu kyammwe oba nga temumanyi mu abo abawagizi ba NUP be mumanyi ku kitundu, please bw'omulaba akola effujjo mukube ku mutwe mutte. Oyo mumanya mutemu. Zezo uniform zaffe ze babba, zezo t-shirt ze babba, zezo overall ze babba. Ekyo omukulembeze yabaga nti mukole eggaali zijja bayamba okumanyigana n'okubanga mwetegeera nga musobola okwawula omuntu atali wammwe bwe mulaba ku kyalo kyammwe nga si waako ne mumanya nti kati ono omukozi wa ffujjo tetumanyi ku bantu ku bawagizi ba NUP ku kyalo kuno ku mbaga kuno kwali. Bwe mulaba akola effujjo mwe mwennyini mwe mumasooka omukwata. Yennyini akoze effujjo gwe mukwasa poliisi oba okitegeera. So n'olwekyo tulina okwebeera mu kusaba tambuza message eno tosula nayo ku ssimu nga togituusiza ku baana b'enkyukakyuka nti bagitegedde, tuyambe abaana tubataase, otherwise bagenda bamalawo. Mpuuga kyeyekola e Masaka yakafudde kattiro.